Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ow'oku ntikko Muhoozi Kainerugaba yakulembeddemu enteekateeka ey'okusimba ejjinja ey'okuzimba ekitebe ky'ebyokwerinda ekya Uganda People's Defence Forces Embuya. For decades, our Ministry of Defence and Veteran Affairs headquarters has been housed in embarrassing quarters, as Mrs. Uturo was saying. It has not been a good image for the UPDF. Onagambye nti kino kyakuyamba nnyo mu kutambuza obulungi emirimu gy'amagye wamu n'okulaga obusobozi bwa UPDF era nti kino kigenda kuteekebwamu tekinologiya ow'omulembe ssaako n'ebikozesebwa eby'omulembe okusobola okuwagira enkola ey'ebyokwerinda ey'omulembe. It is of strategic importance that the MODVA headquarters are accommodated in a modern and comfortable setting. This directly contributes to the operational efficiency, coordination and capabilities of the UPDF. Onalaze obwesige mu bukulembeze bwa UPDF bwewaddeyo okukola obulungi mu byokwerinda era bw'atyo n'ategeeza nti ekitebe kino kyakubayamba nnyo. We in the UPDF leadership are committed to maintaining the highest standards in defense and security. I am confident that this new state-of-the-art headquarters will serve as a symbol of the nation's strength and resilience. General Kainerugaba era nga ye muwabuzi wa pulezidenti omukulu ku bikwekweto eby'enjawulo asiimye gavumenti ya Uganda naddala pulezidenti Museveni olw'obuwagizi bwe bwawaddeyo okutuusa pulojekiti eno mu buwanguzi. Bw'ategeezezza nti ekitebe ekijja kigenda kwongera ku kutumbula enkolagana ennungi wakati w'abakozi n'obuweereza obwawamu wakati mu kunyweza ebyokwerinda by'eggwanga. Ono asiimye amagye olw'okuzimba ekitebe eky'ekitiibwa kyagambye nti kino kigenda kukulaakulanya eggye lya UPDF wamu n'okutumbula ekitiibwa kyalyo. Kyaggumizza nti eddimu lino mu myaka 3 liyina okuba nga liggiddwako engalo. Meja General Jakaba Kasumba ono nga yakulira abakozi agambye nti pulojekiti eno egenda kukolebwa bayinginiya ba UPDF ekintu ekibalinnyisizza eddaala mu kwewaayo wakati mu kuluŋŋamizibwa pulezidenti. Is a major step in the commitment of professionalization of the UPDF as guided by His Excellency the President and spearheaded by the Chief of Defence Forces. Okumala akaseera ekitongole ky'ebyokwerinda n'abazirwanako babadde tebalina kitebe kyabwe ekyankalakkalira. Serina Nagujja yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.